kati okuva olwo yajja alinnya mpolampola mu kyoyinza okuyita Second Republic of Uganda wansi wa Idi Amin Dada. Idi Amin ng'agenda maaso n'okuba nti akulembera era mwaka gwali gwa 1973 mu mbeera eyalinga ey'okumwebaza okumuyambako okulivula Obote. Idi Amin alonda Alhaji Moses Ali okubeera minisita w'ensonga za finance era yali omu ku basajja ba Idi Amin Dada ab'oku lusegere ennyo nga minisita ow'ensonga eza finance. Yakola nnyo ng'akozesa ekifo kino kyagenda maaso n'okuba nti alondebwamu okola emirimu egiwerako naddala egya charity ez'obusiraamu. Yagenda maaso n'okuba nti ampuliriza abikola nnyo newankubadde nga yali musajja wa Idi Amin Dada. Idi Amin Dada atuuka kaseera n'agenda maaso n'okuba nti oba oliawo amwekengera. Kale n'otegedde nti musajja mukulu ono yasavingako mu gavumenti ya Idi Amin Dada. Gavumenti bwe yagenda maaso n'okuba nti egwa ali yaddukira paka munda mu ggwanga ettibwa lya Sudan y'Amaserengeta n'abeera mu kitundu ekiyitibwa eky'Ennimule. Emyaka gy'1998 Yoweri Kaguta Museveni yali omuyeekera ng'agenda maaso n'okuba nti alwana mu kaseera ako. Ono okusinga ye yali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Sudan era yali omu ku bayeekera abagenda maaso n'okuba nti boolyawo batandikibwawo munda mu kitundu ekyo wakati mu kugezaako naye okuba nti ayeekera. Museveni bw'awangula obuyinza mu mwaka 1986 bwa buwamba ono yatuula naye ne bagenda maaso n'okuba nti baayogerezaganya era okukkakkana ng'akkiriza okusaavinga mu gavumenti ye. Okuva olwo n'okutuusa olunaku olwaleero tagenda nga maaso n'okuba nti afuluma gavumenti, mubaka mu palamenti, second deputy saba minister era nga ne ku mulundi guno ku myaka 86 Alhaji Moses Ali General agamba nti nedda nkyaliwo nnyo kakati akatambi ako kagenze maaso n'okuba nti kavuddeyo kakwatiddwa ng'agezaako okusaba nateera akalulu ekisanyi ekijja nakyo alabika okuba nti akyetaaga newankubadde abamu ku bannayuganda bagambye nti ono emyaka girabika nga gigenderedde ekyamazima yandibadde waakiri yawummula naye ng'okusinziza ku birwa agamba nti nedda akalulu kano akyakeetaaga ate era singa oba omutadde ku minzaani n'abantu bayinza okuba nga yeesimbyewo nabo oyinza okuba nga era ayina emikisa egiwerako okuddamu okuba nti akawangula yoyo Alhaji Moses Ali. Tugenza okuva mu weekend nga mawuli aganku 2026 geetise yavuddeyo n'asaba akalulu mu katambi akavuddeyo naye okusaba akalulu tekyandibadde kikulu wabula mu katambi kano akagenze maaso n'okuba nti kavuddeyo. Alhaji Moses Ali yalabiddwako ng'alinga akankana ng'alinga alina ekirwadde ekimubala embiriizi wabula tebyamuganye kukwata microphone n'asaba akalulu. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. Right now, me want to thank the one of them ghetto youth today for the patriotism and consistency we are show. We know say you have a problem, the fire burn up the whole things them, but everything are gonna be alright. See? The inside story.